wafe omulungi nkwaniza nnyo nate wano ku UBC TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omuweereza wonze Lubega Micheal. Enkuba yatonye mu bitundu ebyo eby'embugwanjuba w'eggwanga lyaffe era weziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Masindi yabadde wezeza milimita za 3.7, Mbarara milimita za 2.9, Kasese milimita za 2.7, so nga ate yo mu Kabaale zaweze milimita 16.5. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga empewo okuva mu gabira ag'ekkongo nga zeeyongedde amaanyi okwolekera obugwanjuba bw'eggwanga lyaffe, okwo kw'ossa n'empewo ey'omuggundu okuva ku nnyanja Nalubaale ekireeseewo enkuba okutonnya mu bugwanjuba n'ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandaggirize bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekikome, so nga ate olw'eggulo tusuubirayo enkuba okutonnya mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe n'ebitundu ebimu ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Byo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira omusana okwaka. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku diguli za 32 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, so nga ate mu masekkati n'ebitundu ebimu ebyetoolodde ennyanja Nalubaale nga n'ekibuga Kampala mw'okitwalidde, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku diguli 29. Yo mu Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku diguli 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Moscow tusuubirayo omuzira nga gw'amaanyi nga n'okugwa gugwa, so nga ate mu London tusuubirayo ekire ky'enkuba. Yo mu Mombasa tusuubira omusana okwememula nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku diguli 30. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV, n'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Micheal.